Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako Hotel Africana.
Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Kankwanirize olunaku olwaleero ensonga si ndala nnyo tuli ku nsonga ya bibajje. Programs tuzze tukola okuva we twatandika omulamwa ogw'ebibajje oba ogw'okubajja ogw'okutunuulira enkozesa y'emiti n'ebintu ebirala. Tuzze tuyina ebyenjawulo ate bye tunokolayo okuba nga twogerako. Olunaku olwaleero twagala twogere ku buli omu ekintu ky'amanyi gwe mwangu. Ate twagala twogere ku nsonga y'oluggi. Twagala twogere omulamwa we tuba tugufunzizza. Twogere ku nsonga y'okuggala ennyumba. Oba okozesezza ki olunaku olwaleero gwe mulamwa gwaffe. Twagala ate otambule naffe otuule entende kubanga programu yo yatandise dda. Eryange nze Omar Kikaye wende okulaba nga ate tutambuza akawungeezi olunaku olwaleero n'ensonga endala nnyingi nnyo tugenda kuba tuzikoonako. Ndi wano ne Faaza atakulembera kitambiro kya mmisa. Faaza yagana okumusoma oba Faaza naye ate yawangalirako mu kigo naye lwaki simubabona ababuuzaako ate ne tweyongera okutambulira awo mu maaso esisansa okulaba. Olwaleero ne twasembayo okubeera wano twali tulina we tutudde. Olunaku olwaleero tusazeeko ate tutuule wano tubeere n'enkizo ate ey'omulamu omulala gye tuba twogerako olunaku olwaleero. Buuza kuba tulaba. Tweyanzizza abatulaba nammwe abatuwuliriza mwebale nnyo okugoberera Salamu TV. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Amannya go gaddemu. Amannya oba erinnya Musokero Nadi Serwadda gwe baakazaako erya Father. Omuzira mpologoma. Ya akabbirongo. Omuzira mpologoma abalangira. Ndina omulangira baŋŋamba ab'embogo babeera balangira. Ab'empologoma. Ab'empologoma baŋŋamba babeera balangira. Kituufu manye ne bakateregga balangira. Kituufu. Mpozzi baŋŋamba bakuzaala Bafaaza. Mukono eri mu Kyaggwe ebuyigwe nga tebannagisalako yonna yali nga Bukono naye kati bagisalamu kati tuli mu Buyikwe district ekyalo Makonge. Ekyalo Makonge bakuzaala ekyo kyennyini. Baŋŋamba nti Ekyaggwe wali abasezi. Ebyo taffe tuwulira biwulire. Naye linako Faaza ekituufu abasezi gye bali kati nga nze siyinza katuvudde mu lwali siyinza kukakasa lwa nsonga nange mbiwulira buwulizi. Tomulabangako ate nga gye nkulidde. Naye kijja kitanga sifunanga kumukisa kumulabako naye era simweyitira yinza omusanga ewange. Naye nga ab'ebuyikwe mwenda tubatumiddeko naddala ab'emukono Katoogo Namaawa mwenda tubatumiddeko kubanga tulina banywanyi baffe eyo gye bava. Olunaku olwaleero nga tuli ne Faaza eryo erinnya lyokka lyerisinga okunyumira lyerikola ensimbi era yaŋŋamba nti awangadde naye emyaka emeka? Myaka kati ngenda mu 24. Olina erinnya lya Faaza? Naye ddala ddala ki ekyakugaana okusoma obwa Faaza nga tetunatandika myango gino nanzigi? Owaayi ekyo tuba tukireke. Faaza wanditubiddeko kubanga akatambi kano kandibanga ka makulu nnyo. Ekituufu naye nti abantu ebintu ng'ebyo nga tebitera kugaana. Owaayi kiri nti abantu ne baba baana basobola okutandikira mu P1 nga bali omuwendo nga 20 naye abatuuka mu P7 ekyamazima omuwendo guba tegukyawera ogwo. Ompangudde awo ompangudde. Olunaku olwaleero ate ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV tuli ku nsonga ey'okuggala ennyumba.
kino kikulu nnyo ndowooza omulamwa we gujidde buli omu bangi eyo bazimba bangi bagenda kutandika okuzimba bangi balina ebirowoozo naye tebannateeka mu nkola olw'ensonga ezimu oba endala naye olunaku lwaffe twagadde waakiri gwe atuuse okuggala ennyumba ali ku wall plate kuba ennyumba wewetuuka ku wall plate ndowooza eryessuubi litandika okujja ery'okuggala ekibuuzo kye twandisoose nakyo ekibuuzo ekyandisookedde ddala omuntu yandigadde ennyumba mu bbanga ki nga tetunnatandika kukola gino myango na birala omuntu yandigadde ennyumba mu bbanga ki oluvannyuma lw'okusereka mu bbanga ki sitegedde bulungi wenzigala ennyumba yange nga sinnasereka musango ate obwogenda bibeere mu bbanga awo oba tosobola giggala olwaki anti pulaani yaayo era bakulaga newoba omazeeko okuzimba ekyandibadde ngaekisembayo fulames ezo naye ngaebirala byonna bikoze eki biwedde madirisa g'okungulu mabaati byonna ng'omaze okusereka then n'odyoka okola ki ozaako katukubemu akafaananyi etuuse ku plate nze ntumeze ow'amadinisa mugambe jangu oteekemu amadinisa gaage bakuyita okutungirira bagenda okutungirira nga mulimu emyango gwejeokoze nga mulimu n'enzigi ezimbaawo nga mulimu ati kati kye bayita okutungirira kyekino nga ennyumba omaze gisereka egenzeeko amabaati bulungi kasolya bakateekamu n'otungirira mu mabanga ago kati tosobola kutungirira nga tonnagiteekamu ki frames munne nga tosobola tosooka ate tosobola kukola kimunne kyempise tosobola kugamba nti tonnasereka ate oteekemu ki enzigi n'emyango kyogamba tebisoboka tekisoboka sikirabangako sikirabangako ekyo nafunye ekirowoozo nange ekizimba akasiisira ndowooza ekyo nkola experiment ekituufu kinoonyerezeeko ndowooza nkola experiment naye bonna abantu bendaba basooka kusereka nasereka bulungi then najja n'atandika okuteekamu emyango n'ateekamu kituufu oba olwaki ekyo ekibuuzo nkyebuuza lwabugumu batunulira lwabugumu lwa nnyumba nedda ssebo omanyi kati kiringa wonoozaala omwana tasobola kutandika kwavula kale n'abuuka siteepu nti we yava mu kwavula yatambula butambuzi nti abadde wa myezi naye wano wakati tatudde wabula atandikiddewo oba weebale nnyo kwavula kati n'ennyumba step by step awo nkifunye abali ku lutiimi endowooza mukitegedde bulungi goberera emitendera goberera steps ng'okola naddala emirimu egy'okuzimba weebale nnyo kati omwango tutunuulire omwango kifaananyi ki kyotuwa na biki byogwogerako omwango kisinziira kati emyango nze gye nnina kisinziira omugagga ye kyayagala okiraba kisinziira omugagga ne buloka gye yakozesa mu nnyumba ye nti njagala omwango gwa 62 ku fuuti 8 yinchezi 6 wano ziba 2 ku fuuti 8 oba 62 ku fuuti 7 kisinziira pulaani y'ennyumba ate kati awo ogenda obeera tugenze mu bibala era biba bibalo kituufu kuba kati ono yakola ki yapulaninga ennyumba eyo yawa omubazi ekyokukola ku fulames ezo kati ogambye 6 kiba kitegeeza ekyo tukiyita ekyomwenda eryo ettafaali liba lya inches 4 erigendako frame ya 62
nga woli wana kibalansi omuzimbi plasta 1 inch 1 inch ze inch ezo z'omukaaga leero kiba kitegeeza ekisenge tekiba kinene tekiba kinene kiba ettafali liba lya inch ezinnya gano ge bazimba mu buwanvu kituufu webale nnyo kati nkutegedde bulungi kati ekyo esayizi bagiyita mukaaga waliwo mukaaga kati ettafali wova ku ttafaali n'ogamba nti ettafali lya inchi ezinnya kitegeeza omwango ojja kukozesa gwa inchi ezimukaaga nga oli wanaakuba plasta kwata birigi bulungi 1 inch side 1 inch side kyotegeeza omwango ogwo gubeera guyina okuyitako ze inchi ezi omukaaga kati eno wasigalayo inchi ezi n'eno wasigalayo inchi ezi 1 inch 1 inch nga wozigatta ku inchi ziri ennya ze inchi mukaaga kyetuba tuguyita mukaaga 2 6 by 2 year naye muba mubitegeera kati abatugoberera babitegeera abali mu gundi y'okuzimba bagimanyi mukaaga 2 ebulooka wogikwata mu buwanvu wano nga ekola inchi ezinnya omwango gwe guno guyiseeko eno inchi emu n'eyinchi emu kati eno inchi emu eyitako yeya plasta kyekyo kyennyini awo nkutegedde bulungi nkufunye bulungi kati gwatulaba ekyo nakyo kyamakulu okukigoberera weebale nnyo kubanga waliwo oli waagula kati nze nafunamuko confusion emabegako omugagga yajja n'agula emyango n'agula 82 kati 82 tugenda okugituusa ku site frames 82 segubeera mugazi kati gwegwo oba gubeera mufunda guba mugazi kati jjukira guli guba mukaaga 2 kati guno gugusinzizzaako inchi ezezi kati ate ng'ettafaali yakozesa era liri erya inchi ezennya kaakati tugenda okutuusaayo kati omanyi abagagga abamu tebaagala kukola ki kubaawula kyefe tukiyita kwawula okwawula kyekyo okubba tekuba kubba naye aba okumuyisaamu eggaali oba kale bwe kityo naye nga kwegamba ye mugagga atayagala kumulyako kale naye ng'ate agenda kulugwamu omubbi tayagala mubbi munnamubbi kaakati tugenda okutuusa emyango egyo ku sayiti nga migazi kaakati omuzimbi n'amugamba gino tegikola twagala mukaaga 2 kaakati mukaaga 2 omugagga n'agamba omanyi kye tugenda okukola ndeetera emyango emirala naye kati lindako omugagga oyo yali amanyi kyayagala yali tamanyi kyayagala okwo si kusoomozebwa kituufu nnyo yali tamanyi kyayagala we yawulira emyango yamanya nti emyango gyonna kitegeeza ne weyandisanzeewo japano ye yandyetisse bwetisse myango kati nno tugenda kutuuka ku bika by'emyango kuba mpulirayo ogwa pano mpulirayo nnyo kiba omugagga ono kyankizo nnyo yo okumanya kyayagala nakiki ekigenda okukozesebwa ku nnyumba kituufu nnyo naye ate kiba kyetaaga okumanya kyayagala naye ng'ate akijja ku yinginiya amuzimbira amukolera weebale nnyo oba ekisinga okubalemesa kwe kutya okubaawula nga bw'oyogera era bwe kiri kyekyo kyeŋŋambye basinga kutya ne yinginiya oba n'abalala asinga kutya ku yinginiya oba naye ate nga yinginiya yazze amukolera emabega yonna simanyi lwaki aba amutya obwo tebubanga tewali bwesigwa obutakkaanya kirabika munnaye tomanyi ayinza okuba nga emabega abadde ng'ajja amukolera naye ng'alaba ebitatuuse bulungi kati ye kwe kujja yeetuukire ku ki ekyo kyekiremesa emirimu okutambula buli lw'otakkiriza kukulyako manya nti kkiriza oyo ajja kukulyako naye atajja kuwa ekintu ekirungi akugambe wano weetaaga sayizi eno oba omuwe ssente oba gwe kennyini tuuka mu katale obuuze nti ssente mmeka nti bweziti kati guddeyo omuwe ssente kuba wootya yinginiyo okulyako waakiri ow'emmotoka anakkuba ajja kusobola
abatulaba ensi bwetyo bwetambula kituufu otya wano okuyitawo ate n'oyite emiryango ne bakulyako abagagga bagume bategeeza akozese inginiya gwe yatandika naye wadde ya mu birowoozo byayirawo nti agenda mumulyako naye agume lwa nsonga ne bwamulyako era tagenda mwenkana webale nnyo kyekyo kyembadde kituufu tagenda kumwenkana newe bakwawula naye manya kye bakwawulako mpozi nga obuzibu inginiya kumukolera nsobi ate n'amugulira ebitali kyekyo kyennyini oba ebiri feeke nga yamutumye mawogani ate n'amuleetera omusizi oba n'amuleetera kale nga ekika ng'ate oli yasasudde sente zaki za mawogani ekyo kyokka kyekiba ekizibu naye waaba akuliiridde ku ekyo kyennyini kye mwakkaanyizaako sikirabamu nnyo kuba ensi entambula gyetambulamu buli muntu alya ku munne buli muntu alya ku mulimu gwe weebale nnyo program zimba ndi ne faaza olunaku olwaleero kati oyo mwamaliriza mutya kakati oyo nabadde sinnamalayo naŋŋamba mutwalire emyanga emirala ejja sayizi abazimbi gye bamugambye nenjitwala kati mu kugitwala naŋŋamba emyango giri gye twasoose okutwala alina gy'agenda ogitwala gye gigenda okukola naye ate ekyamazima ng'amanyiyo sayizi yaayo nzija kaakati tugi akola ki wayita ebbanga ankubira essimu aŋŋamba emyango ekyamazima gye natwala era neeno tegikolayo tugenda kukola tutya abagagga nabo kyomanyi kye tugenda okukola gikomyewo ngitooleko ngisse mu sayizi gyekola kijyoyagala era kye yakola n'alyoka ate agizaayo nze sikumbonyabonya kuba olwedde mba nkola yakuwa sente yaba sente ate yaba alina okukisasulira nawe onoonya woyitira yaba alina okukisasulira lwa nsonga tegwali sinze namugamba ti webale nnyo sinsobi yange webanga sinsobi eyo kiba kitegeeza magazi kigoowa abagagga naddala mu layini eyo kati amagezi gempa abagagga ge gali era ge nagambye nti no yeesige bambi inginiya gwaza atambula naye kiraba yajja okukola ki yajja okumukolera ekyo kyennyini kyayagala kuba gwe yatandika naye we yeewaggula n'ava eri najja eno kale mulimu abagagga abamu ng'amanyi kyekyokukola ki ekyokukola naye ate mulimu abatakimanyi kati oba tokimanyi ekyamazima weesiga oyo guzza otambula naye okuleko bajja nakutomeza ekirabo bakutomeza oluusi ate inginiya n'abigoba n'abigaana nakugamba bino tebigenda kukola omugagga asobola okujja n'asaba ekintu webale nnyo ate ne bakitwalira inginiya n'akikuba bubi nnyo newe kyandibadde kyandikoze akikuba mwabasigadde ne mutumira sente obamanyi emirimu egyo abagagga muveemu okutya faza kyabagamba muveemu okutya mutunuulire nti ekintu kyotamanyi tiwakimanyi webale nnyo olw'ensonga wamuleeta omwesiga webale nnyo kituufu bw'oba ogenda oggula ekintu weebuuze ku oyo akimanyi akuwabule naye omugagga oyo tasobola kumanya sayizi ezo zonna sayizi anti kati kyekiri kye nagambye nti mulimu abagagga abagezi ye ng'akimanyi ekyentambula gye kitambulamu naye ne mubeeramu atakimanyi ne mubeeramu abatabimanyi ye ng'alaba bulabi mwango agamba guno gujja kukola ogenda ogutuusayo nga tegukola nga gumulabikidde bulungi nga gumulabikidde bulungi chansi nemukwatirayo negukola nafuna chansi nafuna chansi neyewaana nze mbimanyi nagenda nagwa ku kizibu nga chansi yamukwatiddeyo bukwatizi ate n'ekirala
kakati waliwo era abamu abalina kugondi ajja wano nakubira inginiya mpozi emyango twagala sayizi ki awo n'amanya nti kati ali ku mulamwa naye waliwo najja n'agula buguzi naye mulimu abo abagezi ye n'atuuka newenzija nenkubira bukubizi inginiya oba nije n'ayogera naawe inginiya talina munnyo kamiro akubuulira amubuulira owakamira abeera atya anti kati yoyo nga emirimu aba ayagala gyonna giyite mu ye asobole okufunako asobola okulyako munnaye naye gwe mulimu gwe olwo nga tayamatidde kali ke yalidde okimanyi enekyagenda tukubya bayinginiya ne baboosi ojja tukuba kuba leero kyenkana betuliko naye tuli ku mbeera ey'okuba nga ate bambi tubategeeza ebituufu kituufu kati measurements oba ebipimo by'emyango tulina sayizi kinaki tulina 62 gwe gugenda ku inches ennya ekisenge kya inches ennya netubeerayo 82 gugenda ku tafaali lya inches 6 kyekyo ekyomwenda netubeerayo ne inches ne gundi 9 kiraba inches 9 etafaali nga lya 9 99 eyo gyowulira gyebayita 99 kati yegendako omwango ddala guli omunene kati ey'omukaaga egendako ey'omukaaga egendako tafaali ki eya 82 eya 82 egendako ya tafaali ya inches 6 zino inches ezisigalayo amabbali n'emabbali ziba za plasta webale nnyo ekisenge nekifulasinga bulungi ne fuleemu ate we mba njagala nkole nga kaplasta katono era zino inches ozikendeeza kaplasta katono sikitegedde bulungi nga wembeera njagala nti yesu ompadde 82 naye etafaali nga saagala kuteekako mubiri munene gwa plasta nedda kati ate woba toyagala ekyo bw'oba oyagala ekyo etafaali eryandibadde erya inches 6 omwango ng'oyagala gwa inches 8 kitegeeza omwango gw'olina okukendeezaako ku sayizi omwango ne gukola inches nga 7.5 kapulasita ne kagenda katono naye kisinziira omuzimbi yo yazimba ebisenge ebyo kale n'obugumu naye obutereevu bwe bumatalinga ekintu ekyo nti pulasita aba agenda mutono naye waabanga ekisenge kirimu bino kitegeeza olina okufuna omwango gwa inches 8 omukubi bwa pulasita n'akuba bulungi bagiyita oba bawulayini ekyeyo gye basazisa omusenyu nebanga egolodde bulungi ng'eyitako buyisi ku mwango bweti ng'egolodde ekisenge kale lwaki oba sitandika okuzimba kuba ebisinga kirabika obimanyi kati ebyo ebipimo byokka bye tugoberera nga tulonda emyango nga tulonda emyango kati waliwo oli akugamba nga yakozesa etafaali ddene ate n'akozesa bufuleemu obutono kaakati akafuleemu kagwamu pulasita ate nje n'ayitaka kale ekyo tekitera kunyuma kuba newe tuba tumaliriza nga tukubako actrave ku mwango okwo waliwo ka design buno bwosanze buno bubaawo buno bwensanze wano kekakola finishing nga bubadde nga obutalina mugaso bulina omugaso omusiraamu yandibadde abuwawula bulina omugaso munene nnyo nti bwe bumaliriza fuleemu yaffe n'eyo yennyini eyo gy'okuteka eyo nayo actrave naye eno ngazi eno kati eno ogiteekawa ku fuleemu senga wabadde waawo fuleemu nandikulaze nteekako gye tugiteekako nefulasinga kati fuleemu yaffe neyitanga muno kati yo nemalayo nezibikira kulaka eno yandibadde yekisenge naki n'omwango so ekituufu kiri nti omwango guno pulasita talina guyitako aba alina kubanga pulasita afulasinga n'oteekako akadizayiniko kano omulimu ne gubanga kyekyo
ebyate mwabiresedde nga nsibirabanga anti buli kimu kati emirembe gino oba omulembe guno batugamba okwongera ku mutindo kitegedde kati natwo okugattako kati tugattako kiraba ekyo sikirabangako ekyo kyoyogedde ogenda ojja kiraba azimba yenna kasito teekamu omwango plasita talina kuyita kuki talina kuyita ku mwango omulimu gwo gusobole lwakuba waliwo abamu waliwo ebimu byenda baalabe eyo ne bakuba plasita ate plasita n'ayita ku mwango kati kitegeeza ne gubeera wakati webale nnyo kati oyo kye yakozesa oluusi aba takimanyi omwango aba teyamanya sayizi ki gy'alina kukola ki gy'alina kukozesa kyova olaba nti gw'omwanga ate guba guguddemu plasita ate n'ayitako kati omulemu katono nnyo wetukomawo tugenda kutandikira awo tova ...2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is he security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. We all have that one friend, always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFFs? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. One by one makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Bwe bakubidde simu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo n'ebikola n'ensooka n'embivaako n'empita bannange n'embagamba banaye empangudde essimu nagirabye ng'erabika ey'ofiisho nyiga *165*80# ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba Allah bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongerayo mu bbanga yongera mu bbanga
Our cities are growing, so is our waste. The real question, how do we build a cleaner, healthier future? On 30th of October 2025, the Uganda Environment Forum comes to the Next Conference Center, Next Media Park, under the theme Sustainable Waste Management in Uganda's Cities, Policy, Practice and Partnership. This is not just talk, it's about solutions, collaboration and turning waste into opportunity. Together, we can create cities that inspire hope. Uganda Environment Forum 2025, My West, My Responsibility, powered by NBS through the Tasso Butonde campaign in partnership with Zero Waste Africa. Chigenda kutokotanga sichisanikire Tosuboda Boda Union Festival and Expo nga tujaganya tujja kujaguliza wa mama zalibwa ga muzeyi His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ngate era ye mugenyi omukulu mujja tunyumirwa abayimbi abakabi empaka za ziboda boda ez'okuyimba n'amazina ludo n'ez'ebikonde wali Kololo Ceremonial Grounds tiketi yo gifuna okuva ewa MP wo kansala wo LC5 oba LC3 chairperson fenna tubeeyo Union the better way. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Emila. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. Ziramo kwaniriza ndine faza tutunulira omwangu ekituufu beauty y'ekintu yeetaaga okujjayo n'omulimu ogufuula smart kituufu nnyo ndowooza nakyo tukyogereko kubanga bw'ozimba omwangu ne gubeera wakati wa plasita we bati ng'ate plasita ayiseeko tekirabika bulungi tandikiraawo wennyini. Aha, kakati kiri kye njogeddeko emabegako wali nti okukozesa omwango ogwo oli aba bambi teyamanya saizi ya mwango gy'alina kukozesa ng'ekisenge kyetaaga omwango gwa inches 8 ate n'atwala gwa 62 kyova olaba nti bwe yakuba plasita we yono omuzimbi tajja gaana kola ki kubiteekamu ajja biteekamu naye era ajja kumaliriza omwango guli ki guli munda kati nti so nti wonookola finishing wo bulungi ekintu ekyo tekijja kulabika bulungi. Kati waliwo engeri gye tuyinza ottaasa omuntu ng'oyo ng'akoze ebyo omwangu mweguli ne plasita agenzeemu naye saagala kugyamu mwango gwange ate saagala kumenya plasita wange naye nkoze ntya okulaba nti nnungiya omulimu ogwo. Ekyamazima sijja kulimba omwango ogwo tegusobola tolina nzija kijyoyinza jijjo kugulongoosa onkutudde tolina nkola kijyoyinza kikolamu oyinza okugjamu omwango oba okukigumira kibeere bwe kityo. Kati oba smart ne waka okumulungiya mbeera sibivuddeko oba bivuddeko kituufu kuba zino design zinyumisa nnyo ekisenge zinyumisa nnyo waliwe omuntu n'okola eki n'oggala oluggi n'olufitingamu bulungi n'osembyayo ne design eno eya active lina alaba ng'omulimu gutuufu kuba nange agukoze ndaba nga kyekyo guba guntunda ate mu balala.
sooka okubirize ababiteekamu ovudde ku mugagga. Nedda kati nze ngamba bwe nti ababiteekamu kituufu oluusi tebaba na nsobi ye oluusi ateekamu ekyo kyennyini kye bakoze akolera ku kiragiro. Naye ate nandisabye nga omugagga tannagenda kugula myango muzimbi geno mugambe nti no tulina kozesa sayizi bweti ku fuleemu yagenda okugenda mu katale ng'akoze eki ng'ategedde ekikola ki ekitambula. Kati otulekedde ekiseminti kyaffe n'omwango oguguddemu tubitereeze mu ntandikwa webale nnyo nga tuteekamu nga muteekamu frames ezo okusinziira ku sayizi. Ate tojja kuddira gundi tojja kuleeta mwango gwa 82 ate oguteeke ku kangu ka inches ku kisenge kya inches 4 ate awo kiba kinene nnyo. Omuzimbi waba agenda kuba plaster era kyekiri kye nagambye mabegako wali nti oli yagenda n'agula emyango ya inches 8 ate nga akasenge ka inches mmeka ka inches 4 akasenge kitegeeza oba omuwadde inches eno 2 n'eno 2 kiba kitegeeza kigazi nnyo. Ekisooka sementi agenda mungi n'omusenyu plaster n'omuzimbi aba amenyeka. Ebyo abazimbi babisanga nnyo. Olumereddwa nnyo abazimbi. Ati tubisangayo ku masayiti eyo ne mwewuunya tubisangayo ani yakoze ono. Kati gwe obeera nga gwe mugagga n'osanga ekyo toliiwo naye yinginiya wamwesize n'agenda n'aleeta omwango nga guli wano wakati ngeno bwe mba nkimanyi kyekiri kye nagambye mulimu abagagga abamanyi bwe mba nkimanyi mugamba togiteekamu toliiwo abimenyamu kuba enju yange nkola kyenjagala gwagenda okutoola sente endala ekyo naye alina okukifiiringa alina okukirowoozaako naye omuwa penalty aba alina okirowoozaako kubanga ekiba kyamukwatisa omwiko ogwo okulumba sayiti kitegeeza aba amanyi kyakola webale nnyo kitegeeza kyakola aba akola kyakimanyi kati ate wankolera ebyo aba alina okisasulira tanteeramu byesaagala obukamwe nga bwamaanyi sente tezikoleka sente tekoleka ate n'okuzimba si kwangu mwabali eyo abatannaba kuzimba okuzimba si kwangu naye wakiribeera ne kapulaani naawe pulaani kikulu nnyo nsobola okutandika okufuna ebinaggala ennyumba yange nga sinnaba gitandika kisoboka ate ekyo kiba kirungi nnyo nti ne weziba nzigi ng'onoogala enjuyi gwe jangu oteekeyo oda enzigi ezo osobola okuzifuna nga ziri kuki ku mutindo emiti nga mikalu nga siza kukubirira kuba weba pulaani nga wagifuna ekyo kyennyini kyowa omubazzi kyekyo kyennyini ekiba kigenda okugenda mu nju ebipimo bino nga mbireese mu ntandikwa ne tutuuka ng'eri bazimba ne bakola ensobi kyekibaawo ani abeera akoze ensobi omuzimbi olwo kati yaba akoze ensobi naye anti kati kyekiri kye nagambye nti nga byonna biwedde kuba ffe tukimanyi bulungi nti omwango ogwa standard gubeera 90 cm obugazi wano opening ya wali ebeera 9 futi 3 kale ekitegedde kati nze nkimanya nti kiri bwe kiti kyenina oteekawo bwe kiti era wegugendawo bulungi. Ng'era tukyali mu ntandikwa wali ndeese oda kikyowa abatulaba naddala abazimba ekituufu ennyumba oluusi zirema abantu okuggala okulema abantu okuggala n'okuteekamu emyango egyo n'okuteekamu enzigi nga bakaaba lwa ssente naye olowooza bandikoze nga batya ati kati okuzimba kuno tekwenkanankana kaakati bambi mubeeramu oli n'agamba sirina ssente naye
nja kukola ki najja ng'aleetayo mpola mpola ng'asasulako musolesole ye kati akakasa nti risiti okoze eki emuweereddwa ekyo tekirina buzibu ababazi b'ennaku zino mugaba risiti waliwo workshop gyesaana okuleka ng'omuntu omusanze eyo n'agamba naye ngaffe ekyamazima eno workshop yaffe nkuwa risiti ge mazima n'obwerufu weebale nnyo nti emyango njagala 10 buli kugugwa ssente bweziti era nsasuddeko bweziti nyongeddeyo 10 lyange eryo nyongeddeyo 10 nyongeddeyo 10 paka wakola ki ababikola temufiirwa ekyo waleeta ssente weebale nnyo naye ekyo kiva ku nkolagana gye mugenda okukolaganamu ekyo tekirina buzibu ate twandibaddewo obwenkola bwekyo tumukolera nonaze n'agula omulundi ogumu tetulina gwe tusosola nti nedda gwe ate asasula musolesole tetukwagala no buli omu omanyi katonda we yali atonda ensi eno bunnaye si ffenna nti twenkanankana kituufu ate era n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako tebeerabira ndi ne faaza tebayanjijayo ka elementi k'ekitabo ekitukuvu ebitabo ebitukuvu bitugamba ffenna tetwenkanankana kituufu nnyo kati tugeze omuntu ono asasudde musoolesole n'alemererwa okumalayo naye ng'ebintu wabikola dda wakozesa n'ezizo n'alemererwa okumalayo najja n'akugamba nti nemereddwa biganye wakola emiyango 10 nze njagala 3 anti kati era tutegeragana nemanya nti kati webibanga byonna bya standard atwalako bye yakola ki bye yasasulako sente ze we zaakoma ebisigadde nembyesigaliza n'obitunda ewala ate ekyo kirimu buzibu ngenda tandika okubajja ekyo tekibaamu buzibu kuba aze n'akugamba nti mukama wange ekyamazima sente zikozeki embeera eganye naye tubale esente we zikomye ntwaleko ebyo kati wemubanga mwakoleramu ebiri substandard omuwa ebyo kuba naawe bino byosigaze ebitali bya standard oba tolinawo ogenda kukola ki kubitunda essebo atulaba tuli ku program zimba tutunuulira omwango oba okuggala ennyumba ebyo byonna enkozesa y'omwango wamu n'okugukola bye tuliko omwango guno woba ogukoze n'obeera nga gwali mu nsobi kyekiddako wembanga nze ni mu nsobi nkisasulira ensobi eyo ngisasulira olw'okulongoosa omulimu gwange oba olw'obulungi bw'omulimu gwange webanga ensobi era ebyo tebibulamu mu mirimu bibeeramu era ensobi tuzikola naye era tuzisasulira atulaba tulina omubazi ali ku kamera atukuba embaawo okufa naye tujja kubiikiriza naye musakasozi tweyanziza nyo tweyanzeeke eno puroguramu olaba n'onyumirwa ate nga bw'oyiga ate nga naye woobeerako n'ekyenjawulo kyeweeyongerako ekibajje nga omwango nsobola okukozesa ku main door main entrance ku nyumba omwango weguba mwango kisoboka kubanga ebiseera ebimu olyaddira oluggi bagala y'oluggi luno olw'ekyuma n'agisoosa ku feesi ate eno n'ateekayo fuleemu yaki y'olubaawo era naggalamu oluggi lwe nga lwa lubaawo ne zibeerako enzigi 2 nali nkikozeeko oluggi sisobola kukozesa lwa lubaawo lwokka kisoboka naye ebiseera ebisinga oluggi olwo kale
kisoboka naye balutya simanyi lwaki mbw ababbi bazikuba simanyi naye ngaate tewali kye batakuba naye nga zikozesebwa olaba bakutula kufulu bazikuba naye ekyo kyekibatiisa agamba ajala okubawo nansange mu kisenge seteekera era kyova olaba ebiseera abamu edda ne mu kyalo kyonna enzigi ezisinga ekifo wetubayiredde abato ng'enzigi zambaawo oli azimba mwambaaye bulungi n'agiteekamu olujja olwo olw'obuwere olwo kati zetukola naye kati bazidibya olowooza nsonga ki eyazidibisa ndowooza kuzikuba munnaye kuzimenya naye ngaate tewali kye batamenya omwana akutula kufulu kituufu gyewagula emitwalo 10 solekisisezebayo ng'ogyesiga nti eno mu kunyweza eringa supagulu mwana najja nalooka agikube n'akusangayo najja nagimemetula agikuba wetuba tukola ebibajje bino emyango n'enzigi tetununuyira nnyo security ekyamazima ekya security ffe tuggalawo naye si ffe tukuuma katonda yakuuma kituufu ffe tuggalawo n'ogira bikiri ne ku geeti yonna n'oteekako abakuumi biki naye era ebyo ngera wajuliza ebitabo ebitukuvu abakuuma ekibuga nga katonda waatali abakuumi baba bakuumira bwereere munnaaye kituufu kuba watunulamu oli ateeka kamera nkugambye yateekako amataala embwa nazo bateekako esengenge aliko amasanyalaze n'omukuumi ow'emmundu naye wa byonna bya bwereere omutonzi yakuuma so kati kyekiri kyombuuziza nti wetuba tuggala tutunulira nnyo security kituufu okuggalawo ate tosobolera ku butaggalawo naye era bw'okola ekyo kyowulira kyokoza ki kyoteekeddwa mu bunywevu bwakyo weebale nnyo naye era nga katonda yakola ki yakuuma kati mu bibajja ebyo tutunulira ne beauty nti nze eddiro lyange oba oliyingiramu okuva wabweru waliwo omuwango gwa lubaawo n'oluggi lwa lubaawo sefudde kusa ekya security ekitunuulidde n'ekya beauty ekitunuulidde naye nze nensalawo nkozese lubaawo kituufu naye anti kati ebiseera ebisinga kati woteekako main entrance eri eba oluggi lwa kyuma lwaki anti kati nayagadde olwolubaawo olukola naye ekyo ekiri kye nagambye nti kati eminnaye tebakyabikozesa batya atya ayagala ateekewo olusooka ateekewo olwokubiri ateekewo olwokusatu ateekawo enzigi bbiri ateekawo bbiri alina ebbagala eyo eyegundi ey'emitayimbwa naziri ezeggulu eza glaasi program zimba tuli ne faaza omulangira ow'empologoma gwe tuli naye era basangibwa wano musangibwa wano Kibuye bali wano Kibuye we basangibwa sajja akabanga kenkoze nabo ekituufu mbasanga bali bize ne mbajja ku mirimu gyabwe ne batuula nange tusome ate tubeere nga tubasomesa ekintu ekyenjawulo kati tugenda kutandika okukola omwangu gwaffe twetaaga ki tutunuulira ki awo kakati omwango mba neetaaga okusooka okumanya measurements zaagwo ebipimo neŋŋenda ku mashini nengula embaawo nemuga ow'emashini nze muwa ekyokukola nti njagala 82 ye naagugeejinga okusinziira ku sayizi gyemukoze eki gyemuwadde nenguleeta wano omwana n'aguwawula netandika okukola nempima measurements zange nentema
nengata frame nenjisiiga negenda ku site njisiiga naki langi yonna kakati ebiseera biri we nayingirira mu kubajja twali tukozesa vanisi yekka naye kati kakati essaawa zino tukozesa saning sira yasooka ku lubaawo okwo yongerako beauty nti wonoosiigako kavanisi kivaayo mangu osookako saning sira then nolyoka ozaako akawawu akasimuusinga then nolyoka ozaako oluvannyuma lwakaliko osizeeko webale nnyo naye luli twasiiganga vanisi yekka wama wayogedde ku gatta omutindo kituufu kati twayongerako gino gyetusanga nga ginyirira nnyo webale nnyo nga gulabika bulungi nnyo gumasamasa emisumaali tukozesa kika kyonna oba waliwo gye tulina okukozesa omwango ogwo ebiseera ebisinga tukozesa yinkinya ne 2.5 yinkinya yakubwa muno mu kujoyininga 2.5 nakubwa mu buno obuleega nga wolaba ogwo kyateeka nti omwango gulina okubeera akaleega ako anti kati eyo ye sikweya yagwo olina okuguteeka ku mu sikweya omuzimbi n'aguteekamu nga guli mu sikweya era ebiseera ebisinga ensobi era abazimbi gye bakola tugenda ne tutwalayo emyango egyo ne bagijjamu obuti obwo buleega obwo ne babujjamu alina bugiramuwa omwango ogwo alina oteekamu omwango ogwo nga bwe guli gwengujje wano n'aguteekamu alina gujjamu nga in fact twandibadde nga ffe abagenda okufitingamu oluggi ffe tujjamu obuti obwo kuba guba gukaze bulungi naye enju waliwo okubanga oli agikozesa enju mu kugikozesa era balina kubujjamu nga bukoze kibukaze kuba oli ayinza okuba talina saawa ezo sente zaki za luggi n'agamba kanyingire ennyumba awo aba waddembe okubujjamu nga bukaze onayingidde ng'ennyumba ye tenaggwa olw'akasente ng'agamba owaye sirina gapangisa kangende nyingire tonateekamu luggi naye ye nasalawo n'ayingira awo kiryokke kituufu kuba guba gukaze bulungi naye oli waba tannayingira nedda omuzimbi nze kyemugamba wemba muwadde fulemu yange eyo n'agiteekemu bamanyi okubujjamu mbu baba bayisaawo oba bintu mbaawo biti oba sementi n'akajjamu kati mu kukajjamu omwango ogwo guba tegunnakala ne guva ku kisenge kyekikosa ennyumba kigikosa naddala kati nze nga nze agenda okuteekamu oluggi olwo osanga gwewese osanga olwesi guvudde ku kisenge gukoze guti kati ate ensobi gwagenda okuteekamu oluggi ne bagiteeka ku ggwe naye nga yatandikidde kuyingira weebale nnyo ku muzimbi essebo so nti ekyo kiba kikulu nnyo akati obuti obwo butabujjaamu nga we guvudde ku bbajjiro weebale nnyo ugende mu nnyumba oguteekemu nga bwe guli agwa ebbanga ki olowooza nno kirwawo wiiki emu kiba kiwedde wabeera waba wanyodde program zimba olunaku olwale tugenda kukomaawo obubaka obusembayo neyanziza n'okujja okutukyalirako wano ng'ababazi b'ekibuye obubaka bwensembyayo nti era nabwo nakyogerako wali nti bambi ba inginiya mukole kimwesiga abagagga bamwe ate n'abagagga babeesige musobole okufuna ekyo kyennyini kyemwagala musobole okufuna ekyo kyennyini kyemwagala tweyanziza tweyanzeege mbadde n'omuzira mbologoma asibuka ekyaggwe makonge ekyalo makonge mukkirize tugenda basibulira wano olunaku olwaleero ate katonda wanaba atuwadde obudde tujja kuba ate tukomawo ate twongerezaawo wenyininyini wetusimbye akati mukkirize tubasiibwe
TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026.